Nnyo. Okay. Tusigaza eddakiika nga 5-6 tubere nga tumaliriza. Okkiriza nti waliwo ennyimba ennaku zino ezikolebwa TikTok nga tuzitegedderwa TikTok nga bazikozerwa TikTok? Ompadde answer n'ekibuuzo. Mbuuzizza okkiriza nti kiri bwe kityo? Okay, it's a question that has an exclamation. Yes. Okay. Kale, in apostrophe exclamation, stop music generation, nzegenda kwogera yonna manyi nkuŋŋaanya ebintu byonna siina muntu gwe nkuba siina muntu gwe ntizabula nze nkuba amazima kale kibe kiti music w'ennaku zino y'omu era n'owedda ekikyuka babeera bayimbi empandiika generation eyo yebaleetera okukyusa empandiika according to what faani baabwe kyebawulira ate nabo ne bano ababaweereza music kyebawulira so batuuka ne balowooza nti kyekyo kyebaagala bonga bo kyebanyumirwa wamala okikola then ne batandika okipromotinga ekintu ekisinga obukulu ku music ne business yonna product yonna it is about selling the product so market bo gye batunuulidde nabo baakola tebamanyi bagenda okulaba app emu nayo twamanya nti no app ejja kuyamba abantu abo okukola music so right now what I call music stars there is an app that is called TikTok which is a hit it itself so your app it is a hit in all apps right now so kireetera buli omu ayagala okukola hit n'ogenda kweyo hit kweyo app hit ng'okoledde app eyo so app eyo is the market to those ones that think that their music will sell but which is okay sometimes because abantu basinga bali balina ennyonta nga they are thirsty for being stars and for being out there kyevulaba ennyimba zaabwe zisobola okutundako for some small time because that's what they feel everyone has potential wayagala akome omuntu ayinza okwagamba nze kasita ntunda awo kiri okay kasita heart ye ebeera satisfied and delivered from what they have been sick of over from so I think it is okay music wabe mulungi era nti nawaba mutadde abantu ne bamusima abamulabe be baba mujajize ne bagamba ono mulungi era kyovula aba batunze okutuukawo then twina nekye tuyita I think that's good wali akimbuza ne mugamba you know what eno generation nungi because waliyo time eno tugenda kutegeera nti who is ready for bigger market who is ready for this one but those ones who are in TikTok hit songs they are also being helped okuvaayo then ne baba pickingayo I think that app is working as an agency company towards the music industry abatabifaako tebajja bifaako akalungi nga bakatwala nga bakajjayo nga nammwe mukafuna aba media which is very nice so I think sijja kuwayiriza app yokka wabula mwenna abali mu market kiba kitegeeza ekintu mukyagadde kibula mukirabira ku app okwo ne mukipushinga naye ate jjukira app tosobola giwona newoba tolwagadde oluyimba lulina okubeerako views bwe kasita oscrollinga n'olulaba okay kirina engeri gye kiyambamu industry oba kiyamba bano abantu nagambye kikolera ddala kikolera bano abantu abayina abasupplyinga abayina kale edduuka nti ffe tulina ebintu twagala kutunda bintu kati ekintu ekyo nga buli muntu wokkalo kimwanguira okwanguwa okufuna product eyo jalo oluyimba olujja okwata oluyimba n'oluteeka ku TikTok nti market yeyanguya bayanguyiza ebintu abantu baddukirira ekintu kyo kati ewo ekyo just gwe mugaso gwa app ate guyamba abo abayimbi abaali baagala nabo babeekubambi bwe batuuka so wale ennyimba zonna any song n'olwa Michael Jackson lukolayo n'olwala King lukolayo n'olwoyo gw'otasuubira nti takola lukolayo all we need is some business I think it is okay towards the person who has put and uploaded their music but let them remember it is one app but how much does it pay you and where
does your market like wajja otunuulidde bantu abagenda okula music bakuyite bakuwe ku ssente eziringa ng'eza jindi ne oli bw'osanzeeyo nabyo sibula abatulaba akadde katuweddeko abatulaba nange mbalaba lwakuba nti temundaba nange sibalaba neteraba ku byuma twerengerera ku byuma sibalaba era nange tebandaba tuyitira mu network si mwebala okubanga nga muwagira bannaye zishozi zaffe zino BBS byonna kiriya mwebalire ddala okugabula nampijja ne Scofield DJ simwerabidde ne mukwano gwange n'abatanziddaana nze mbaagala nnyo mwenna kale webale neyanziza akaddeko naawe akuume kale nze Florence nampijja mbadde ne Daddy Andre bye tusobodde okubeera nga twogeramu mwebale nnyo mwebalire ddala tusinkane ku Theatre La Bonita emiryango jagud ani anjagala ennyo abwanika webale kale wambe emiryango jaguddwawo da Theatre La Bonita mujeto Climax live on stage emitwalo giri 3 ordinary emitwalo 5 VIP wendaze tusisinkaneyo